Sheila Gashumba bawe kumavugile genafuna anti omuzigo twafunye nga tonnayo twaganyo breaking awandowoza bajja kusiba anti kubulira the guy Sheila is dating the guy is married Oye byama mbitadde ayagala kubeeranga full figure yakola set buli agenda erugogo ne bakubirayo bagenda kubba obuse bagenda kukola ki ogundi gye baleese yali agamba lugogo cricket over bypass yali agamba lugogo bypass kati kano kayaye kawoza nyizo okuba ngamba Sheila Nantongo. I'm telling you, so according to mawulire ge nafuna Sheila the guy gwa dating the guy is married, the guy is prominent, the guy has money. Which is okay. That's what Antimulaga because he's married and the guy is prominent in Uganda. I have a question to ask. Yes. Bagala nnyo bana abasajja abafumbo bano. Tasobola kufuna wuwe. Era agenda okukirabanga owakibase mufumbo. Agenda okwagala omufumbo. Mutuufu nga akamwanyi kawera. Yes. Wakati abantu kali bali tasobola kwagala mufumbo nga ali awo zinkulubusi. Osege era agenda okuguma n'agamba kale kanzikirize bibe byankukutu ng'ekyamazima gwa dating nga gwakukuta naye musava byensi. Yes. Buna ino obulume ku mutima. Kati ow'amaanyi byonna yabyogedde naye nze ndaganja toneyongerayo submission yange engomazi kino kansooke nkiyiseewo abantu bonna abamuvuma obulwadde I think si kintu kituufu kuba mbaddeko n'abantu abakulu ab'enjawulo byonna mubikole naye kyokuvuma obulwadde kozina byayogera awo interview gye yabadde nayo n'agamba nti abaana be n'abaana ku ssomero batandika okubagamba taata wamwe mulwadde saawe no teri atakimanyi n'abaana be babagaha ono ogamba ono tata wabana agonda alina abana nga tata wabwe mulwadde nga tetunda wa submission buli omwe abeko kyalope wabene ku nsonga eyo ayi bene nkulopera nza kulopera nze namukasa nedira mamba amazzi nywa nkulopera omwami ow'ebyama atugamba nti yali muto ku Bobi Wine sebakatikende abalimbi Bobi Wine yamekize 45 43 then kati awo kati bw'abantu gamba yali toto bene bibye tubikwasisa nagwembadde ngamba nti bwegibembyaga ne waba musingako emyaka mukaaga ng'osobola okukwata kati sona akusingako emyaka mukaaga n'omuteresa ekyama netubuuza kunubbiya nini ne gundo owo muguru onadduka ennyo buchaman mbadduka alinga nje kati oli amasu buchaman nanubbiya niri ne Dani Magic gwe nokwate n'abalekawo ebyama nabi wakati ng'ate alina n'omukyala musajja lopera bene ayi bene anze musajja wowe mamba ganja Fadi Mutebi kalyakokka neketenda okulya empola nkulopera musajja wo musikati wakati mukulopera Ssaabasajja Kabaka bene kampite mukubo lino okulopera n'abantu oba oli awo abalokoka oba abasiramu ku obukulu abantu abo banakatijjo ng'omuntu yakayigire eddiini awo kati ne mukulu Katamba ono mu ndaba y'ebintu ey'abantu ab'enjawulo bagamba okuva lwe yasisinkana omukulu ekololo wali mbwakati mu State House bali mu State House mbwakatijjo kamanyi nnyo alinga omusiraamu eyakasiramuka okisibiri nga ayagala kudda mimbali tayo eyakasiramuka ng'atambula ne Bibuliya buli wadda bene nkulopera abantu genda maaso yamutuma oba bamuwa ssente oba tebamuwa etali ku kya ssente ate point gye yakoze n'agamba ssente oba zimpa nzitwala nengamba nengamba kuba ikatsikolo jaliko agamba nti Bobi Wine bana bateeka ku parade lwaki Solomon je tabaawo lwaki nganda zetezibaawo kuba palacha kakati ngagamba nti bana abaana bali kutoba ne baba wa boda kuba yenti ayina abantu bangi bagulidde boda agende MC Katsogo omutima mulungi ninayo n'abavubuka abanga abende gye bali abiri osobola okutuwayo ku boda nedda abawayo nabo ku boda bavuge batereze obulamu tweyanziza omutima ogwo nga tukoze mu deep analysis abantu abasinga kozuze ntonera nnyo mu comment section yes nalabye nga 30% bagamba kati alina point 70% bagamba kati wayiseewo kuba ng'oba ogamba nti Bobi Wine tabikoze gwe bikoli kati katugambe byatakoze
bwe bikole naye nga yekakamba agamba yona alidinga yakwata abaana n'abagamba mujje ku parade mulinga abasirikale nga yagamba bucyo bagamba nti abaana mulinga abasirikale bino tebikyakola yenga bwagamba n'agamba nti ajja kulwana naye paka kusaawa esembayo naye oza tagenda lwana yeka naye ekyama kyo nze kyenewuunya nti Bobi Wine tuzze tumulaba mu ndongo nga kuba Katamba bw'aba ine ekyama kya Bobi Wine kiba mu side ya ndongo tukirize ekyama ekyo n'abuuka Nubianiri kuba Nubianiri bw'avaayo n'agamba nina ekyama kya Bobi Wine the guy is credible tusobola omujja kadi Buchaman yes Buchaman tukiriza abantu amatuba ku webale Buchaman tusobola okukkiriza Danny Magic tusobola okukkiriza naye MC Kats abantu saako ya Bobi Wine monna mukitegeera bulungi eyo mu ndongo nga tuvudde ku bya politics eyo mu ndongo yeeyo kati abukati abantu abo ate ekyama nakiwe MC Kats obisere balinga bonnanga tebete ngeri ono gyalinga MC Kats oyo nakozeeko research aina we yawayirizako Bobi Wine we bayimbira kayimba inadidance nakoze research yali agamba nti omukulu Bobi Wine ne Buchaman baharasinga omuwala oyo omuwala mbu yali girlfriend we era bamaliriza Kats yeewuuba ku Kampala road awo n'omusango nga yagala basibe Bobi Wine kuva dda mbu omuwala yamugamba kumbe yali alimba yes ne Kats omuwala oba yaddawa oba mulamu tuva mu bizibu otuza mu bizibu oyo omuwala wa Kigwalero si yoyo mbu back in the days Kats yali ayagala beera ku gaali ya Bobi Wine ensonga lwaki tulese Bobi Wine tetulese Kyagulanyi kubanga Kats amanya Bobi Wine wa mabega tetwogera ku Bobi Wine wa president kuba Bobi Wine wa president Kats n'obwa Kats bwe talina access ku ye ekyo kiveeko tudde wali kati back in the days Kats yali ayagala beera ku gaali ya Bobi Wine ne bamugaana ku gaali mbu mwana muto engeri gye bayali omumpi nga bamunyooma yes emotionally so MC Kats ne bamugaana ku gaaliyaani ya Bobi Wine n'agenda ne yenyiga ku ya Chameleone ne Bebe naye nayo nga tafiitingayo omutima gwe gwali wali eri gye bamuganye so mbu Kats yalina mukwano girlfriend we bagendo shootinga video mbu Kats ye na claiming nti omuwala yamugambye nti Buchaman ne Bobi Wine bamuharasinze nedde ekigambo Tereza bamwekakaatiseeko bamukozesezza bamwekakaatiseeko bakorona alya n'oli alya yemmere egenda ono n'agira nono n'agira yenga Kats bwe yali aclaiminga back in the days nze nakoze research kati bwe eyo research kwebiri ero sobola ogenda n'obifuna era mu Kats yeewuubanga ku poliisi ng'ayagala basibe omusajja era emisango egyagira nga bifuute biri lwaki yali ayagala basibe Bobi Wine ye anti baali bamugoba ku gaali nga bwe ŋŋamba nti moze n'ogaana nkole naawe ne ŋŋamba nja muwaayiriza era bagenda biprovinga ng'omuwala tebamukabaasanyangako ebyo ebigambo byali bijeeteke era omusango omukulu n'agwejjeera kwe kukuba akayimba inanidansa inanidansa Kampala ekibuga kya Katonda we buziba buli omu afuuka vampire yes kati beef yaveeyo kati Kats yajja akula n'akasajja ku mutima bwe kigambibwa yes yeyo gyeryeko lyembadde njagala osooka obbalaga Kats lyalina ku Bobi Wine kati ndowooza bwamulaba eno ng'omusajja progressinze najja ennugu naye ng'eyo poliisi gy'agamba ekyama kyalimu kugezaako okugamba ndowooza agamba ekyo anti kati tamanyi nti ffe abakola research ekyama twakitegedde kyali mugezaako okiyita ekyama gate kyafuluma dde ekyama kiba ky'abantu abo yes owokusatu wayingira mu tekiba kyama me am thinking kyekintu Kats kyayagala okugjayo era baliwo neyampadde amawulire mbu era bagezezzaako ne bakwata eddoboozi lya Kyagulanyi ne baliteeka mu AI ng'alina omuntu gwa communicatinga naye
bakute eddoboozi lya Kyagulanyi mbu ne bamuteekamu ng'alina omuntu gw'agamba nti ayagala asaleko of which Bobi Wine and Kaliba gy'aliko ye musajja kati eyeegendereza buli kimu amuteningi tasobola bulijjo negomba rastapyo awulidde enkwana lengamba rastapyo moze nze okumanya ndi mugezi nnyo oyo muwala bwe babadde bagamba nti gwadedeza bamuyita Twakati muwala mufumbo munankyukakyuka era yavuddeyo ng'akukkuluma agamba bannaye mugenda kunzitira obufumbo agamba loboozi sigange ate sokoleke bw'oba wawulidde eddoboozi n'amugwako ate labako ate n'ekirala ekyajunguludde ebyo gyenene kidda ne mukati kiraga nti Bobi Wine ye yarekodinze eddoboozi kubanga yes mbufani kola nti bwe yabadde bwe bakoze AI bakoze ensobi balaze nti efusimu evuga true which means Bobi Wine yaba alina ebbanga yagirekodinze kati bagamba mbu era omukulu Katamba is behind that aliko omusajja aleka naawe anti owulira wagiragi anti ekyama kye kyendowooza nga Namukasa ebyo ebintu twabinoonyereza ne tubitegeera ekyama kitegerekeka kuba Katamba alabika ayagala leeta story eri enkadde agireete kati Katamba bwe yali akonkludinga mbi yayogera yagamba abapoliisi egundi yayogera alina polisi gye anti eyo kwe baali ku musango we gwali namugamba babimanyi asite ebigere I know I want my 1 million your 1 million naye engeri Uncle Bebe gy'atayimba yamusuuwinze ajeyo content tubadde tusaba Uncle Bebe akakadde kakambuze yanywa mazzi okujjawo mama amafuta gakakadde emmotoka gyavuga ogimanyi leka naawe nedda obudde bwe okay pasi katupeyinga time ate muhanji bakyamubanja kati tugenda mubanja n'endala Jenny omanye ekireetera okubuukinga omuyimbi ekireetera okubuukinga omuyimbi kumwanguyiriza mu ntambula ze ng'agenda okujja okuyimbira era ssente zonna zakuwadde z'oba omuwadde nga concert enatuuka for instance agenda ayimbira milioni 3 n'omwaka emu kitundu bw'atuukawo n'atayimba nga mufunye obutakkaanya kubanja shegeza Alex Muhanji akakadde akaleke bakyamubanja n'omubanja Uncle waffe Uncle Bebe has money azimuddize tukiveeko mpozi lwakuba yamujjonkera kuba kati olaba ganja Bebe Cool is a big brand omusajja ali international wamukwata n'amuteekamu ssente empya n'enkadde zakola siza simu nga onaga liri pazo ezo ze bakwasa essimu Uncle Bebe ateekamu ssente n'agenda mu America n'agenda South Africa ate sente zateekamu tasobola zijja musajja wattu omusajja azze ali mu parking n'akutumiza omuligo waye ate nga Muhanji yali amusindikira otudde n'atuma omulala ate Bebe before anti Muhanji yali amusindikira bagundi bakadeyideyi nakati abasindike naye Muhanji kyesobola omugamba omwavu talwana na mugagga tagenda kusobola Uncle Bebe no to cease fire because Uncle Bebe ye muntu gosobola okwogera naye omugamba lasita wano nakozeemu ensobi najjamu omuliro so nze kyensaba Alex Muhanji okusinga ogenda maaso n'okukola ebyo nakola live nadde eri n'akaaba akubire Bebe kuba yagamba mukwano gwe ate neibawe nedda era nakati kikyasoboka nedda tekikyasoboka leka naawe ate kusudiya omanye jenisibebana abalemezanga entalo ku mizigo webale nedda Uncle Bebe muntu mulungi Muhanji amukubire essimu bwogere tebandituuse nakwe n'extend Muhanji yali afaaki ogamba nti bulijjo neebuuza abantu lwaki bagamba Bebe Cool bwati yali afaaki yali kyagala no yakozesa emotions nyingi leka naawe tutereze abantu lubeerewo olutalo olaba batagaliza tukoye Muhanji ejogo omusajja azze mu parking olw'okuba otudeomukazi tebinnakwaki obimala bwotyo lutakoma werekera tamale lutakome musigale nga mwetonda ganja ne Namukasa njagala olaba ganja njagala abantu bano bayiga okuwa abantu respect Bebe wali omuwuliddeko muvuyo ki respect is needed ekivulu ekyo yali ayamba muyambe Bebe ayimbira miliyoni nawulira Muhanji naye yagamba omuntu respect omusobola osowagana n'omuntu naye ak'obuntu kasigalewo bwe kiri Muhanji bw'owulira nga ddala kituufu gukusinze teri
okusinga creating olutalo n'oluleka lusigale nga lutambula kwata ku bessimu ya bebe ogambye neiba simple tasobola kugo n'omugamba rasta namubyogera mu ensubi no kati nedda labako lwaki ozibikire already ekintu wekiri so kati tulina tereza kintu ekyo bebe we love you naye tubadde tusaba osonyiwe Alex Muhanji obuntu aleme bujjayo omusonyiwe ekintu kiddemo tambula akasuku mama akasuku yafa bali bamuyita Namukasa akati onagamba oli ayito mama we akati oli ono naayita oli mutabani wa kakati Mukasa ate bimuluma ye batuleetedde naye abali okumpi ne Mukasa mu mugambe anywere ku kikombe Wolan tujja mukako mwambaze engatto last time nayogera Mukasa ne mugamba zino entalo zirala Namukasa akuveeyo nadala by'interview yebamuleeta Namukasa siko tuleetedde abaana yandirese ensonga naye kyetugenda okukola abantu abatavaako views baali bamanyi be bagenda okukola yes abantu abatavaako tugenda kukola ng'omukulu kyagamba Bobi Wine omuntu ebintu ebitalina makulu tetugenda biwa makulu for instance ofunye omukyalo naye ng'omukyalo oyo abadde relationship gyakola ki bw'omulaba ng'afuŋŋana nnyo omwami gye yava bw'amwogerera ebigambo omanya akyamuliyo era toba ku safe side omwami oli bw'amuzza ebbali mu kasona ekikimukwana chance ziri hayo okumuddira so era Becky yavudde naga abasingo mother kizibu okuza omwana simanyi yaweerera bajibu simanyi yakola yandiwebale kyekiringa bano abantu abatwala bamama baabwe ebweru n'atwala mama we Dubai nibamugamba webale twala mama yanditutte wange tata wange sebya ebintu banne ekyovala banze nako wezo zi graduation munebaza tata wange okumpeerera yayina okuweerera buvunaanyizibwa bwe for example nkulese ganja mpise munaku y'amaanyi ali mukyalo ekirindi bakayita munaku kujamba tata wange nagira gye wali enaku walino bwe bulamu Katonda bwe yakuteekerateeka bannange ekirindi ebigere twalikusanga bikongolijjo Tozeni Becky should be the last time kekayimba kobokomako oyimba ngo oyagala sympathy okuva eri abantu bakowa ebintu ebyekisimu simanyi omusajja wakuba kali mu byonna yasakata emigo n'engweri yandiira obusente nabumalawo waziwaayo yes kati yandikomye kwako natatuleeterako abasingo mmadha ogenda tusibako basingo bannaye batandise dda babeera muli eri mwokukuza abaana nateekaidde omwana ebbali nene ebbali n'ekirala moze tetuganye eri ebisajja ebisuulawo abaana nga bikikola kagenderere tebiwaayo buvunaanyizibwa naye ne abafuuka basingo mmadha olw'obuyisa bwabwe obukyamu batuuka eno ne batukaabirira banage omusajja yansuula n'atayogera sayidi ndala kiki ekyamuleeta omusajja okumusuula Chezen Becky mukwano nze kyenjagala okugamba oli mukyala munnange nizo basizaalangako naye era nange era muddeeyo ndizaala please move on leave Amiri to be tulwana namusana ate tudde nawe bw'otugamba nti gwaweerera abaana obadde oyagala weerera bannayiba era oyina weerera babo bwe baba bakulemye batwale ku masomero ga CU obagana agamumeya singa yali ayagala nnyo omusajja yandiwuliriza nga kayimba ka Judith babiri wanditudde Maria n'okuza abaana bo naye Maria yavaayo but yasuwinze fulufiga naye nanga ago gannemye kubanga Nobert talina musango oli omukyala yamugamba lugogo teyayogera veni Nobert atusse ekipapula naye Nobert mbadde nkusaba naye balooya lwaki tebadvisinga bakirayanti baabwe ennaku zino ekiriwo kimanyi bannange balooya beewadde tabalinayo kya bbiri ezanguwa okusasulwabalinaenkola eno ey'okutiisatiisa kukolayo waliwo enkola ey'okutiisatiisa wetonde ne milioni 10 weweetondera n'ekikumi oba oyino kiba kikolebwa naye tusaba balooya mutuyambe
mugambe bw'omanya nti basuuwinza omuntu nga talina kati nze buli kisa yagala okunsuuwinga n'ogamba nti apologize omale osasule teekako sasula emitwalo 5 sensobola Suna Band bamusuuwinze omukulu Kamoga kati tubadde tuli awo n'agamba nti yakafunayo emitwalo 37 bamusuuwinze miliyoni ndo wa miliyoni 8 kati ali muzisasula mu installment agambye miliyoni 37 Kamoga azikwata asigazayo 7 simanyimeka banna yali ndo okusasula lemu mu kibanja ate yafunye 10 kamuteka nnyo ku pressure manager yali asonzesasula waliwo teekamba okwata muzimbi anti osasula 5 muninza okutuuka ne bamanya ne batukutunuulira ne bagamba namukasa ekyobugagga ayinaki haliyaye na bulamu bulamu bwe bugagga nga tebunagenda nti Kamoga kye yakoze akyabadde si kirungi kutwala kusima kuwandikira Suna agapapula akola kibukadde 8 akyakabira biri ate omulope mu binu nze ndi ku side ya Kamoga realistically omutunzi w'ettaka tubeere benkanya tolinawo omunenyeza bwe kiba nti Suna Band ne Nambwa ayo wakati mu kuba nti bali mu kaseera ak'okusinda omukwano nga guli ku level ezisembayo bagende wa mwami Kamoga ne bagula ettaka bonna ne baba ba signatories ku kyapa gwate oluvannyuma lwabyo nange mwawukanye n'omukyala takugobye mu nju wabula akugambe nti bannange komawe wakati kuza abaana baffe neyekandaga neyekola ki segera neyekola obusoloso n'atandika ate okwogerera eyabaguze ettaka mu ngeri ya kumu blackmailinga mu ngeri ya kusuula bizinensi ye Kamoga bw'avaayo naawe waabira omuntu oyo kyamazima taba na nsobi bizinensi gyali mu kuzanyiramu wagenda nenkuguza ettaka noleeta mukyalawo ng'omu ku bagenda okuteekako omukono ku kyapa nti ettaka mwenna lyammwe babiri kakati saawa zino nzonenyezaawo bw'oba olina olutalo lwo lusigale ne Nambwa ayo lwaki nze onteekamu ng'ogwange gwali gwakubaguza ttaka beekira ne kkojjaawo mbubeegatta ne beeteekako Nambwa ayo mu lukwesikwesi muze bannange tubeere ng'abantu abasomako muze ogenze n'ogula ettaka tubadde ng'abasomako naye gwe baguza ettaka yasomako kati nange kyekikola mbuuziza ekibuuzo muze bako kyoyogereza ettaka ne mukyalawo bye bino bye bali musimanyi ebya mwami Kamaali bikikiki omusajja yali agala tunda maali kati olaba moze Suna Band statement saddayo olaba jeni Suna Band statements zakola alinga agamba nti Nambwa ayo yamukubira essimu namugaye ekyapa kiwedde okitegeera mubakitadde manya akasibidde embaali okitegeera kakati ekyapa bwe baba kikola bw'oba oteekako signatory yenna mubaawo abantu aba n'ayiwako ekyenkumu bw'aba nti nawoomerwa emboona bw'aba yasoma ku bitabo bye n'ateekako signature naawe n'oteekako signature mwenna ne muvaawo nga mumanyi nti ekyapa kyaffe nga kifulume naye saawa zino bw'otandika okunenya eyabaguza n'otandika omu blackmailinga n'okuba bizinensi ye mubbi biki eba nsobi so Suna Band sente afunyeyo emitwalo 3 ate nga bwa 10 nsubira Suna Band ya bintu yandibijjemu comedy n'ava mu kamera I believe that ni Kamoga tasobola kumubeerako nnyo nnyala kubanga Kamoga musajja mugagga amukanga bwamugo waaye sirise yali abadde akangamu ate wanaabiteeka mu komedi oyo nawe 3 gundi ayinza onyiiga bakusiba owoza nina abantu bange basobola okujjayo mukwano eby'abantu bo tebikola buuza nze ffe wetuli abanene ogenda bakubira bakutwala wakigo ate yo ninayo abantu bange kandi namukasa ayinza okuba essimu muze bannange bantwala muzamu tokayana bitongole bikuba akusanga eri oli mukakokoliko omuggola amaaso olinga enteerabegawo ebitayimba bawoza obusibe buggwa nga sigwaliyo twala ku polisi mu nsonga ezo woleza eno era gundi yaziyingiddemu mukozi munnaffe wano ku radio 4 Bina Baby abananga bamuyisizza bubi anti Bina yagambye nti omwana kigambibwa ayinza no basi wa Suna Band Bina inago yabadde ayogeddeko naye ku nsonga z'omwana omanyi ki Bina information omukadde magezi tagamba kyamukaddiya yeyogeredde ye mwogezi wa family omanyi otya yesenga wa Suna
bino manye gwangali basenga be Kampala bina mbeja ale kirala moze ganja kasoke mpisewo ki bina kyewakoze tekyabadde kirungi okwegeziwaliza mu nsonga ezitakwatako bina waliwo gondi situation gye tubeeramu n'oba neggulire n'osooka osirika oba n'olinda someone at breaking bina wabadde toyina nsonga lwaki ovaayo oyogere ku nsonga z'amwana oli omwana wabantu babiri okusooka gundi yali asobola okuvaayo ku busungu bw'alina ani ono omwana ono yali asobola okuvaayo n'agamba n'oyo omwana si wange kitugatta onavanga oyinayina ngaomwana si ne bw'atandigaa nti omwana si wange n'akola statement omwana mwekengera ayinza okuba kati gwe bina ovaayo otya waliyo nga beegatta kuba ffenna tukimanyi nti omwana agabibwa maama bina it should be the last time nedda omanyi jeni statement alinsaba waliwo yamuwadde information asirikako nze kambere kusaidia bina kati yatta omuntu ng'ovango yes nga lwaki sibyogera bakolera abantu bina bino yabadde abyogera ngalooza bagenda muwa mmere mulimu ebintu ebimu we should be selective ebigambo byetukozesa nedda kati jenene ensonga yonna bwejja mu public domain wano for instance bw'oyogera ekintu kyonna ku social media manya nti waliwo abagenda okukkiriziganya naawe waliwo abatagenda kukkiriziganya naawe bareactinga mu reacting ezi abakkiriziganyiza naawe bajja kusiima abatakkirizganyiza naawe bajja kuyisaamu eggaali bajja kukuba kati bw'oba toyagala kwetaba mu ntalo kati for instance galo n'olutalo lwa Nambwayo ne Suna Beni we lubadde nga lunyinyitidde bw'ofunako sayidi emu kkiriza gaana nti aba sayidi kati for instance eya Nambwayo bajja kukulumba beyannako bajja kukuba ate mu lutalo omuntu tomubuuza kikyakutte kukubisa kuba abayagala kuluwa kambuze namukaso senga bina teyayogedde senga tumuliko